Professor Ssekaggya abikoledde mukyala we Chosen Becky nga woli mukulaba omunanga nti Chosen Becky ssaawa yonna agenda kubeera ng'ate amuzaalira omwana. Kaakati munange asazeewo okuba nti nno amusurprisinga ne baby shower. Kitegedde nno akala akatambikeeko k'oli mu kulaba Chosen Becky abadde musanyufu nnyo wadde nga bino ebyokuzina baabimuganye munnange engeri gy'ali nti nno aweddeyo era ng'asulirira naye munnange essanyu terimuganyiza kuba nti naate munnange alekeraawo okuzina n'okusanyuka. Kale nno akabaga bwe katyo bwe katambudde oba bwe kabadde twagala okubeera nga tetubayozaayoza era nga twagaliza Chosen Becky okuba nti nno asumulukuka bulungi. Okitegeera nno mukwano bwe tweyongerayo mu mawulire amalala ge tuli mu kuba nti naate tufuna taata w'omugenzi Honorable Nakimuli Bambi avuddeyo mu nnaku ey'ekitalo ng'asiibula muwala we n'alyoka agamba nti afiisizza ku baana abawera. Okitegeera nno katubeere nga tukuwa akatambike gabadde maziga ameereere. Kati nze abaana banfaako bufi wenjogere nakafiirwa abaana bataano. Abaana bataano nasooka okufiirwa nga muto yali wa myezi etaano. Ono yabadde abasinga obukulu kati abadde agenda mu myaka ano badde agiwezeza naweza. Naye tetuggwanga mu ssuubi kubanga ensigo zonna bw'ozisimba tezisobola kumera nga bw'ozisimbye. Oluusi n'ensobi eva ku ggwe asimbi nga togifukidde oba mu kiseera ekituufu. N'olwekyo nze neebaza Katonda nti Mukama yayitamu mama wange okunsembeesa okumpisa wano. Sigambye nti mbisasudde naye ngezezzaako okubaako kyenkola obulamu bwange bwonna. Ate sikukikola bukozi wano emanya mu walala wonna naye nga kikolera wano wennyini. Era nze natandika okusoma ndaba ngenda waggulu mwena nkaaga mu etaano. Abaaliwo mukaaga mu etaano muliwo babaliwo baziwano. Ate nsomera wano mujjawo musima junior wano up to J2. N'olwekyo mikwano gyange tusimbe ensigo ezirimu emmerezo. Ate bwe ziba nga zimeze tuzifukirire. Ate bwe tuzifukirira tuzaagale tuzinoonyeze n'akatale. Ate bwe kafune leka kugamba nti nze. Leka abali mu katale babeere baki baganyuzi. Abali mu katale balina okukola ki? Kati nze sinza kwetawona nga era nze nazaala nnyo. Era bwe nkiraba nsooka nenekola nga wa glory be to God. Abaana bange baana we bali bonna baana bange omu tebaliiwo. Kama mwebaza nze nazaala abaana 11 bataano bagenzi nenkyalinawo sikyalinawo. Bino ebyogamba nti ani gwe tuzaawo enensigo nze nasinga gyeziri. Ensimanyi muzikemuzira ensigo kiki bana. Mukama atusaasira boluganda. Mukama atusaasira yatukwatizeeko. Tutukwate twagale district yaffe twakazali yaffe twagalane twagale eggwanga yaffe Uganda. Tuleme kubeerawo nga ggwanga Uganda lyakatandika okubeera help stop nejampu tunagituukako. What are we doing? What are we talking about? Over 60 years tuli awo tuli jampe. What are we doing? Temunjogeza namani nsongole. Mikwano gyange omwana wange agenze naye agendedde mu kitiibwa ekinene ekyo kyebaza era Mukama Katonda gwennyonnyire ddala. Subscribinga, likinga, leka obaka bwawo mu comment section. Full figure munnange ye bamuyita byantalo.
Full figure bamuyita byantalo ono nno tapowa kaakati nno ne Justin Namere afunye ebibye Justin Namere naye tasimatuse. Mukole ekibiina kyekulabirira obulenzi bwe mwebakako obwo obuto. Nalabye wali munakyala akasika akakuba kiisi mu bantu nga konna kaye bwala nabagamba akantu akanyuma kola kalinga minyana imumpaka nate mwakalabye kalinga eminyira nzo okulya obwo busoboto kandekayo kata kanfungula nkati amabina nga kanga nkuba buto kola akabuzi nze nakangu gana amabina agange gonna amakulu amangi bwe gati ne Katonda ajja kuba nnenya nze nkwata amabina gange gano gonna Mukama gayamba ngakuba akakalenzi bwe segata mbotoka oba nfa bwe kuba kubotoka kambotoke nawo obwo busigaddewo nze okubulya ndekayo kali kayina endali mutujja kujjanjaba endali bali ku Beyonce wa Uganda tikula container buli wiki 3 URA eggwanga ddamba liyimidde ku mami gadget Mamula laacha bakwa Japan sibavuma bebayimiriza abaggwanga abetulyako bayita ebintu byoli gino basasula omusolo gw'eggwanga abantu bamaanyi nnyo mu ggwanga muno batusinga n'amaanyi nze mbali respectinga sira kyembagaza oyo minemba aleta furniture mu bikonteina n'amujja China gwe nsobola noyimira wayimirira obutakkiriza kibyata singa mukkiriza nga nze singa muli bulungi Kisa kya Mukama naye akyagenda mu maaso n'okulumiriza omugenzi mbu munnange yafudde ajjamu olubuto mbu n'olubuto lwabadde lwa Honorable Zaake Francis obadde oli alina kimuli era olubuto omukazi addala ajjana nalwo olubuto lebajjeemu ng'amaze okufa nakimuli yazzeemu mbu olubuto naye lwa Zaake yene Ssekikubo Zaake yamujja ku Ssekikubo omufuta yogerwako naye ge mazima era ekyama kino kyali kimanyiddwa oba muyita Leyani oba Leyini owa comedy omanyi Malende Zaake Francis yapangira Leyini Samimu Malende kati omulimu gwa Leyini kubadde kukuumira Zaake buntu bwe. Bweteyongerayo Calvin Kayanja wuno bavuddeyo ne bamutabukira. Lwaki bamutabukidde? Ensonga za kuba nti no yavuddeyo n'alyoka agamba nti Honorable Nakimuli mbu yafudde ajjamu olubuto katukuwa akatambi kano. Calvin Kayanja oyolesezza nnyo omutwe omunene n'otwonga otutono ennyo. Omukyalo ono yavudde mu bulamu bw'ensi eno. Omwana ono Kayanja avuddeyo n'agamba nti omukyalo ono ekyamuse yabadde ajjamu olubuto. Subhanallah. Ensi mugigamba amazima nti omukazi yafudde asowola mu lubuto. Calvin Kayanja ku myaka gye egy'obukulu tomanya ddi lw'olina kusirika. Okufa tebakuzannyiramu, okufa tebakusekeramu. Bano be bantu bena bagamba nti bawagira gavumenti, bawagira President Museveni naye nga bamukyayisa bantu. Calvin Kayanja buli omu akimanyi nti oli prominent supporter owa gavumenti eriko. Naye bw'ovaayo ku ssaawa eno n'oyogera ebintu ng'ebyo by'oyogera, ebintu bye tuvumirira. Tugamba abaana ba NUP nti temuddamu kusekerera abantu nga bafudde, temuboogerako bubi. Muleke famire zaabwe zisooke ziwummulemu. Obulumi bukyali fresh bw'amaanyi nnyo, oyongera omunnyo mu kiwundu. Buli ovaayo noga nti omuntu oyo yakoze kino yakoze kiri simanyi yafudde simanya ajja mu lubuto kibi nnyo. Oli musajja mukulu olina omukyalo olina abaana. Why would you say that? Calvin Kayanja nkutuma nganzi kendezaako ku magezi amatono. Learn when to keep quiet. It is okay for a man to be quiet for a minute. Kubanga ebintu by'oboyogera biba birumye. Njagala kujjukiza olugendo lwa Isima. Bw'oba ojjukira minisita bwe baakuba amasasi. Isima yavaayo n'akola vidiyo yali emu. N'ayogera nnyo n'aseka nnyo. Ismail Jajja Ichuli yasooka minisita mu ntaana. Bamuteekayo ng'akyabuguma ffe abasiraamu batuziika nga tebalina shuwa oba tufudde oba tukyali balamu. Calvin Kayanja toddamu kuzannyira ku maziga g'abantu, okufa tebakuzannyiramu. Bino si byasimanya NUP, simanyi Kyagulanyi akoze speech kuno okufa. Abaana balina obulumi, abazadde balina obulumi.
ba supporters bayina obulumi ekyalo kirina obulumi abalonda omukyalo no bayina obulumi parliament number eyina obulumi Calvin Kayanja bajjawo okusiba naye tebajjaawo biso tebajjaawo bantu abakuba abantu mwebereremu NUP tetujagala personally I despise NUP with all my heart neto sobola kulanga omuntu afudde n'oyogera ekigambo ng'ekyo you cannot do that baddiya mwasuze mutya muli mutya musiibye mutya lusi wabeerawo ebintu ebigenda mu maaso ku mikutu nembyewala naye era taata wange sitaani naŋŋamba step maazawo katonda akebera mitima yogera annange Shira Gashumba wayogedde bingi ku interview yo ne Kasuku byonna twabiwulidde naye Shira you need to heal Shira Gashumba Ricky Mani yakusigalamu ate nnyo nakulidawo ng'ogambera nze nasinkana ex wange ng'ali ne girlfriend we ku boda wamudeetinga ali kuki wamusanga era ku boda wali olowooza wamusanga era ku boda n'omwegomba n'omwagala era ali ku boda with somebody that can proudly show him off naye g'oli eyo mu basajja abafumbo tiggomya abakyala baabwe era abayimbi nakulabye owa Black Sugar advice abayimbi tewemalamu nga gwobaagala leka ne Sugar naye agezeko ate n'ekirala ne Sugar muyimbi abayimbi Eddie Kenzo si muyimbi talina mukyala gwe yagwa mulaavu naye n'abayimbi abalala bonna tudiscouraginga banno bw'obeera nga waddiba ku myaka gy'emito ng'abayimbi bye baakudibya musicians are good people era naawe toli mwangu ate bastripa beebangu bannange omwana wa Bendi omulemezaamu ye yasooka okukumenya omutima bafiiki famayika bonna bo nga toboogerako yowaaye God's plan ye yakutimpula nakutimpula nga tomwogerako nakuwulidde awo nga ogamba Sugambo era wagambye 1 month is enough 1 week Shira gakuweebwa muno Shira gwe breaking up the God's plan you even went to therapy wali Entebbe Road kyegane bannange laavu munyo buli muntu agulozaako oba muka oba tegunoze mujje ate bantu bange temuva ku laavu nabalabyeko awo nga mugamba kati senga asidi wagudde mu laavu otulekera ani nabasanga naani nze siva ku laavu kati olaba naawe ogwa mu laavu nga lwaki nedda ndi fene baddiyale nnina omusaayi era ndi mu laavu naye temutya nnyo era nenda ku video ngikoledde full figure Mama Flower ekutuukeko mu bulungi njagala ekuntuukireko bulungi ogiwulire amazima gali nti mukazi gwe simanyi naye oli wanjawulo mu bantu benzize nfeesinga kyemmanyi nammwe abaliyo mwenna abaddeko kumpi ne full figure kino tekituuse ku nzenze kana mu kizi kibatuukako full figure yasinga okwagaliza mu bantu b'empanga aliddemu teri atuukidde 100% buli mwalina ensobiize buli mwalina emizeege naye full figure ayagaliza nze full figure muntu gwe nakasooka okulaba omuntu asobola okukubira essimu n'abako ne ofiisi w'alaga naye bw'akusanga ng'ali naawe oba ng'oli kyaliwe tasobola kukuleka mabega full figure ayingira naye ofiisi n'alyoka akuwaana mu maaso g'omuntu nga bw'oyagala omuntu oyo nga n'omuntu oyo tomumanyi ye full figure munnange nno omwana nze bamuyita Jobless Bill akwagala obulamu bwe bwonna sooka omulaga video zobadde ogyopostinga nga ne ku page yo taliiyo oye full figure nze sirya ku mitwalo gye 10 nti full figure yali akuteka emitwalo 10 n'agimpa wabula nayako nga wafulanka miliyoni 2 nze tampanga ku mitwalo 10 naye amazima gali nti katugoogere abantu bwe tugenzeemu ne full figure tubadde nga tufuna ate nga tandika mabega
nga tuyingira ffenna mu ofisi y'omugagga oba mu ofisi y'omukungu wa gavumenti n'akuwaana n'akulaga nti ono n'alaga oli nti ono omwana mulungi nnyo era akwagala naye nga n'omuntu oyo gwali mukuwaanira omuntu oyo tomupositinga nga nako. Abantu abo batono. Tubadde n'abantu nga bamukubira essimu akuleka bweru bwabeerawo gyagenda n'okufuna kasente yeebuzaabuza bwebuzaabwe toddamu mulaba naye mwenna bawangaddeko ne fulufiga mumanyi kyenjogerako. Amazima gali tufuna obutaka ne fulufiga netweyisaamu amaaso naye fulufiga wanjawulo lwakuba kati mukazi wattu agenza akyuka lwa nsonga nti bayambye oba babeereddewo tetusobodde mu siima ge mazima. Kubanze kati Babula Nekesa Honorable yagamba fulufiga ntwale fulufiga teyantwala ku luno yagumye muyaga ejobulensi mundeke mbabeereddewo temusiima simunenya. Honorable Babula Nekesa yagamba fulufiga twali ku mukolo gwa muganda wa Honorable Babula Nekesa eyo twali busiya namugaye ejobulensi ono mwagala nnyo ojjo baleete bannaye ojjo bandeteeko abaana bano fulufiga teyantwala saanyiiga lwa nsonga nakimanya abikoze ebbanga tasiimiddwa takyamenyeka n'abantu naye ng'omukyalo oyo amazima gali nti buli amubaddeko okumpi yali temwagala kwogera bw'osiriikira omanyi byakuyambye ne byakubeereddewo omanyi connection zakugasseeko. Amazima tugogere tusiime ku bantu nga balamu tuleme kubeera nnyo na kweyagaliza ffekka. Fulufiga abantu baatusiza mu ofiisi ez'amaanyi bangi. Fulufiga abantu bafunidde connection bangi. Fulufiga abantu batte mu ofiisi ne bawa ssente bangi. Naye olwonga omanyi nti Uganda yaffe n'abantu bankwe tayagala kusiima ku muntu nakumanya nti yamutuusaawo waali nsigadde ze jobless billionaire Mama Flower ebimuli byo mbikwadde okyali mulamu. Bwete tamdo abadde mulabi mulungi olw'okwekumira ku Newspack channel kankusabire ngo subscribinga olikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi.